Enkya ya leero abavubuka bana okubadde ne yali akolanga omwogezi wa Democratic Party DP gye buvuddeko Ismail Kirya, Mpunge Michael Koteka n'abalala bakedde kugumba ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda wano mu ggwanga nga bagamba baagala kusisinkana ssentebe w'akakiiko omulamuzi Simon Byabakama. We gave you ultimatum for 7 days. Nothing has been done. Bano basoose kukuba lukuŋŋaana lwa bannamawulire okubabuulira ensonga zaabwe nga balinga abakiregeddeko dda nti gye biddirira biyinza okuvaamu ebibi. Obukulembeze bw'e Kayunga baabuwamba, Mwami Mao yaweereza abasirikale be baalondese e Kayunga. Okubabuulira nti tuzze oluvannyuma lw'okuwaayo ultimatum y'ennaku 7 eyaweddeko. Kinaba kyetaagisa kusulawo okumala emyezi, tugenda kusulawo. Emikeeka tugireese. Oluvannyuma bwolekedde butereevu akakiiko k'ebyokulonda nga bwe bayimba ennyimba ezirimu obubaka obutegeeza nga bwe beewaayo okulwanirira ekibiina kyabwe. Bano ababadde beebagazza ensujju ku mitwe saako emikeeka ku bibegabega bagenze okutuuka mu kifo ng'abakuumaddembe bakyepulunguludde dda era tebasobodde kuyingira munda oluvannyuma lw'okubategeeza nti babadde balina okwebuuza ku babasingako oba nti babadde bagenyi bayite. Oluvannyuma lw'akabanga ng'abakuumaddembe bakyebuuza ku bakulu, abavubuka bano baggyeyo emikeeka gyabwe ne batuula ku lubalaza lw'akakiiko nga balinda obubaka okuva eri abakulu wabula nga bawanda ebigambo eri akakiiko k'ebyokulonda obutabafaako ku nsonga zaabwe. We have the mats, we have the blankets here, we use our flags here, we shall cover ourselves until we see justice Byabakama. Tugamba nange tuli kuki DP ekiriko omusaayi tekugwe buneefa kabatukume. Bano balabye akaseera kagenderedde nga tewali kanyego kavaayo kwe kuva mu mbeera ne baddayo okuyingira ku kifuba wabula abakuumaddembe tebabaganyizza kutuuka munda. Bano oluvannyuma bakubiddwa kabanga lya poliisi wakati mu mirango egy'amaanyi nga basaba babaleke batwale obubaka bwabwe eri be kikwatako. Ismail Kirya, omuwandiisi w'ekiwayi kino, agamba nti baali baalaalikadde akakiiko kano ne bakawa ennaku 7 okukola ku nsonga zaabwe okulaba nga baagala kubbulula ekibiina kyabwe. Y'ennaku 7 eyaweddeko era nga tewali kanyego. Kati tuzze okulaba mukulu Byabakama nsonga kibuzibu ki bw'alina. Ayinza okuba nga alina n'obuzibu nga tetubumanyi. Ono agamba nti ensonga ezimu ku nsonga ezibaleese ku kitebe kino kwe kuwakanya obukulembeze bw'ekibiina kyabwe bwe bagamba nti si bulungamu n'akamu nga n'olukuŋŋaana olwali mu bitundu by'embalala gye buvuddeko bagamba nti lwaliyo omubenyi bw'amateeka. Era twagala okumulaga obuzibu bwe tuli nabwo mu kibiina nga Democratic Party lwa nsonga nti abantu bagenda batuvaako, abantu bagenda mu bibiina ebirala, abantu baluzinze moralo. Mpunge Michael nga yesenkagali w'ekiwayi kino agamba nti akakiiko baakawandiikira dde ebiwandiiko byabwe ebiwerera ddala 7 okubaako kye kakola nga kati wayise emyezi 3 mirambirira nga teri kanyego kwe kusalawo okwesitula bagende bulambirira eri omukulu. Since we have not got a formal feedback from the Electoral Commission, we are here to meet with them. Probably they have not gotten time and now we are giving them the time. We want to have a very fruitful engagement. Paulo Bukenya nga y'omu ku bakwasaganya ensonga z'amawulire agafa mu kakiiko k'ebyokulonda agamba nti okusaba kw'abavubuka bano akakiiko kaakufuna dda kyokka nga wabaddewo bingi ebikyakutte ng'ensonga yaabwe yakukolebwako essaawa yonna. Baluwa ziringa 3 ndowooza nga okufalizamu zonna nga zeemulugunya ku ngeri olukuŋŋaana lw'abakiise oba Delegates Conference olwa Democratic Party lwategekebwamu n'ebyavaamu. Agamba nti n'engeri gye bazzeemu okulaga obutali bumativu bwabwe ku kakiiko kano nti si esaanidde kubanga babaguddeko bugwi n'abasaba bagumiikirize. Tulina empuliziganya nabo, tulina ennamba zaabwe, tujja kuba tubawandiikira mu butongole. Baatuwandiikira mu butongole, tetuddiramu ku luguudo, tetwogerera ku street, tujja kuba tubaddiramu mu biwandiiko ebitongole. Ayongeddeko nti basaanye okukimanya ng'akakiiko tebalina kukawa nsalessale wa nnaku kubanga etteeka likawa ebbeetu okukola emirimu gyako nga keetengeredde. Akakiiko tebakawa nnaku nti ensonga eno olina ogiwuliriza mu nnaku 7 oba okoze ensobi y'amaanyi nnyo.
akakiiko tebakalagira etteeka ligamba nti nno akakiiko kali independent should not be under any gundi okujja n'okawalagira nti kola bwoti. Nze Emerald Kenya ku Lwagudde TV agaguddewo ku ssaawa emu.